po jako akawuwo. Disene zawe bwezinabera mu bank bajja kuzitwala. Eretera okutya eri abantu tikasaziwe nga tezikola mundu ajja kujjukira eza zino zagenda. Olunaku lw'eggulo akakiiko ka paalamenti akavunaanyizibwa ku nsimbi n'okuteekerateekera eggwanga kavuddeyo ne kagumya bannayuganda ku kya gavumenti okweyambisa ensimbi zaabo ezikandaliridde ku akawunta zaabwe mu banka ko ne mobile money nga zino we zijjanga okuba nga zibaddizibwa mu kiseera we banaabanga bazeetaagidde. Ne wayitawo kumpi emyaka ng'ebiri nga tewaliwo ssente zajjeeyo, tewaliwo ssente zataddeko. Kakati ekyo kyaleetera gavumenti okwebuuza ki ekigenda mu maaso. Wabula kino nga bangi bakyakirabanga ekyokubabbira ensimbi bagamba nti tebayinza kubamatiza ko n'okwesiga gavumenti ya kuno. Uganda bangi bagenda e Bulaaya bagenda okukola n'abamu abali wano kitegeeza n'enkola ya banka ey'okufikisinga ssente bankyamu kubanga omuntu asobola ofikisinga ssente ze emyaka 10 kitegeeza ate bali ku discouraginga abantu okusavinga ssente zaabwe ebbanga eriwerako. Ate abato abafiiriddwa abaabwe nga tebannaba kumanya nti bakitaabwe balina za akawunti ezo ne bainvestigating oluvannyuma ne bamanya nti gye ziri haso gy'obayisaamu okufuna ebyabwe. So tutaddewo kalubiriza abantu baffe aba bulijjo kw'amaanyi. Wabula bino byonna olunaku olwaleero minisita w'ebyensimbi Matia Kasaija abisambaze era n'ayongera okutangaza ku nteekateeka eno nga bw'eri ey'okuyamba buli muntu. Essente ne tuziteeka mu akawunti endala. Emyaka bw'egyeyongerako akisente ezo tuzijjayo mu bank sezo nitututa mu Bank of Uganda. Naye singa okomawo n'otandika n'oyagala okukozesa akawunti yo sente zo tuzijjayo nituzikuddiza. Minisita Kasaija era ayogedde ne ku akawunta eziri mu banka ez'enjawulo nga zimazeeyo akaseera nga teziteekebwako ssente zonna wadde okuggibwako ng'onagamba nti ssente ezo zaakuggyibwako zitwalibwe mu banka enkulu. Bw'obanga omuntu yafa nanyizi ssente ezo abo tunabayita basika musika abasika ne bamala bajja nga balina n'ebiwandiiko byabwe obulungi ebibanyonnyola nti abaana abo b'omugenzi oli ayafa era ssente ezo tujja banka bwe zinaaba ziri mu Bank of Uganda oba bwe zinaaba nga zikyali mu commercial banka bajja kuzikuwa oba bakugambe tikatika tukudize ku akawunti ne akawunti oyinza okukwisibwa. Ku kya kampuni ezizze zirekulira Uganda ne ziddayo minisita Kasaija alaze obwennyamivu era agamba nti bonga gavumenti tebalina nsonga ya simba lwaki kampuni ennene ziva mu katale ka kuno. Ne baggalawo abaana baffe ababa bakola emirimu nago emirimu nakati nakyo neefuuka nsonga naye si kugamba nti waliwo ensonga siina nsonga nze gye mmanyi wabula nti tukyakola research lwaki bagenda naye nga njagala kubakubira omulanga nti baleme ababadde balowooza okugenda tebagenda. Ono agamba nti teri kampuni yali ebatuukiridde ne basaba okubayamba ne bagaana naye nabo balaba bulabi nga babaabulira. Ze zigenda tize naziyamba ate kubanga teri kampuni yali gyentuukiridde. Mbirabira mu mawulire gammwe mbirabira mu mawulire teri kampuni yajja neŋŋamba nti minisita tulina ekizibu kiribwe olaba tuyamba bano abatono bajja kati ne musicians namwe journalists wono emyogo egyo towooza nti kyava mu mutwe gwaffe emyoga tutese kati kuderize ssente mitwalo milioni 10 okuyamba the small enterprises small. Kyokka minisita agamba nti wadde bizinesi ezisinga zaddiira olw'embeera y'omuggalo naye nga minisita w'ebyensimbi omusolo ogusigala gwetaagibwa okusobola okutambuza emirimu gy'eggwanga. Okusooka omusolo ngwagala katandike n'ekyo omusolo ngwagala olw'ensonga emu nti covid yandeetera ekizibu kati enteese ku bintu bye nali seteese kuwa ssente bwe nkubabuulira ssente zenteese mu kulwanyisa obulwadde buno muyinza okwewuunya. Matia Sekanjako,
yakusakidde eggulire lino ku lwa ABS television. Mumpa omusolo okumpa omusolo oba weeterekedde sente bwemba nga timumpadde musolo njagenda kwewola